Basebo ne bannyabo abaana ba Katonda mbalamusiza Mukama waffe Yesu. Akawungeezi kano nga sinaba kuwa bubaka bwa akawungeezi kano bwe nsuubira nti bannannyini bw'abavubuka baatudde bulungi naffe n'abantu abakulu. Akawungeezi kano njagadde kwongereza ku bye bayize nga nze nsiba nga nkomeka ng'ebyange bye ngenda okuyigiriza biringa kulabula. Ebiseera bye twali tukubaganya ebirowoozo, lwaki amaka gafa nnyo ennaku zino, newankubadde ensonga nnyingi naye mu ku zo twagisoosowaza, y'engeri obufumbo gye butandikamu. Genda onoonyereze ku maka agalimu ebizibu ebingi agatandise mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu. Ojja kusanga ng'ebizibu ebyo ebigatawaanya byali bisoboka okwewalika singa omuwala yawuliriza, singa omulenzi yawuliriza. Kanziremu ebimu ku bizibu ebiri mu maka agatandise mu mirembe gino, ebizibu byabwe byali bisoboka okukola ki? Okwewalika singa waliwo okwegendereza, okuwulira, oba abazadde oba abakadde b'abakanisa oba ab'emikwano. Kati amaka engeri gye gatandikamu ennaku zino n'ebigalumba tebyewuunyisa. N'olwekyo twagala tukozese eddakiika zino okubaako kye twogera eri abo abageetaaga. Gwe yagabeeramu edda waliwo by'ojja okuwulira, kubanga ensomesa yange yanjawulo. Waliwo by'ojja okuwulira nga bijja kuyamba okwetereeza, ate oba oyambe abalala abajja oluvannyuma lwo. Katusabe. Kitaffe tweyanziza olw'ekiseera kino, oyogedde naffe olunaku lwonna, nakati yogera naffe akawungeezi ka leero ku Yesu Kristo Mukama waffe. Omusajja omu yagamba nti obufumbo y'emu ku major decisions mu nsi omuntu gy'akola. Major yagiriraanya kukyuka kwa muntu, conversion. Bwe tukyuka okukyuka okugenda eri Kristo Yesu, eyo major decision. Naye bw'omala okusalawo ekyo, decision endala eri major ng'oggyeko ey'okukkiriza Mukama waffe Yesu, y'ey'okufumbirwa oba ey'okuwasa. Lwaki eri major decision? Kubanga ebigenda okuddirira byonna bingi bigenda kusinziira ku ekyo kye wasalawo. Eriyo abafumbirwa nga kwolwo lwafumbirwa, as she signs her certificate, ng'asaako omukono ku certificate ye, nga yeeteeka yeetadde ku sentensi y'okubonaabona obulamu bwe bwo bwonna. Yeesalidde. As you sign with that man, as you sign with that woman. Ng'olunaku lwa gattibwa, singa waliwo akakisa, lwandibadde lwa kusaba na kusiiba, nimwe mwagenda ku mbaga, olw'okubanga temwakola ki? Temwamanya. Omuwandiisi omu yagamba nti oluusi ku lunaku lw'embaga, mu kifo ky'okukumba n'omuntu, oyinza okwesanga nga wakumbye na sitaani naye nga tobategedde. Nabategeeza babadde mu nkuŋŋaana zino ti sitaani
alinayo ekibala ky'omwoyo kimu oba kiba kya mwoyo. Twagamba kibala kyekyo Setaani mugumiikiriza. Setaani tapapa oluusi. Ajja n'atunulamu alisuula atya omuwala ono ayimba aweereza mu kkanisa alina obulamu obw'ekikristaayo, enviiri azisalako busazi, obugatto bw'ayambala. Waliwo nalaba ku mukanisa omuwala ng'alina eddiini nga n'ebizigo yabivaako, ng'alina eddiini, alina akasawo kakakwata kambala saasa, mulimu bayibuli ne lesoni. Eyo eddiini eba y'amaanyi ku Tuesday, ku Friday, ku Saturday, ku makya kawungeezi. Sitaani yeewuunya buli lwatulira omuwala ng'oyo ne yeegomba w'anaamuyita, n'alaba ng'okumuwa omulimu ogw'okukola ku Sabbiiti tekimusuula, n'alaba ng'okola kino tekimusuula, amalwa kwete ne bw'obiteekaawo tebirina kye bimukola ki. Omanyi Sitaani naye yazuula ebintu ebimu ebitakema muntu, n'agamba nti okusuula omuwala ono sooka omuddankanya aleme kufuna bufumbo mangu, finally kamuleetera omusajja ono. Omusajja n'amuleeta naye ng'omusajja gw'aleeta si mukyufu. Omusajja n'ajja neyebbika mu mazzi yekka, oba n'afuna amuyambako n'amubbika, n'ayingira mu bitabo byaki. Oluyingira mu bitabo by'ekkanisa n'abulako ensonga yonna oba ekyokunenyezebwa. Abazadde ne bamubuuza nti wa kkanisa nti ye yabatirizibwawa, nti kyanja ani yamubatiza nti ziwa. Ekyo kigize eki kiwedde, gwe ate oba okyakayana ki? Kubanga omuntu w'ekkanisa y'Abadventi bw'abatizibwa aba afuuse memba omuki omujjuvu, n'ensonga ziggwa. Naye ono yabatizibwa yannyogoga bunnyogozi, kubanga n'abawuga nabo bagenda mu mazzi ne babbira. Ono yabbira buki? Bubbizi. Twasoma mu lesson nti okubatizibwa okutuufu kugatta ebintu bimeka? Abatizibwa mu mazzi, that is 50%. In fact omwandisi omu yagamba that is lesser 50 newakubadde 50. Kati ate n'abatizibwa n'omwoyo muki? Tulina bangi ababatize mu mazzi betuyita water Christians, abatazaalibwanga na mwoyo. Ba water Christians balabika mu bitabo by'ekkanisa naye nga tebali mu bitabo bya mu ggulu. Kati abo bangi. Najja ano na muwalawo, ffenna ne tubeera mu kyaki nga tuli basanyufu. Nali nkitegeddeko ng'eriyo abeevumbika ekkanisa n'agiyingira olw'okuwasa oba n'agiyingira olwaki? Olw'okufumbirwa. Gye bali abo, gye bali be nali mpulidde nga ne ku lunaku lw'embaga olw'akasiki n'akakolera mu bbaala, enkya nga banaamugatta mu kkanisa. Bamukolera akasiki kano akataata waka, oluvannyuma n'abulawo n'agenda luddawa? Mu bbaala mu kikoosi. Enkya najja ku mbaga. Gye bali mbeera nnyo ku mbaga. Ayinza okugabula ne yeetooloola bw'ati n'amala okusingana girlfriend we n'amugamba tofaayo, kiri bulungi, jasika tumale kino. Gye bali. Kati omuntu n'aba nga Sitaani yamupakasa, n'amusimba omuwala, n'amusimba omusajja, batizibwa si mukyufu, n'alyoka akumba naye nga tamanyi gwakumba naye kiteega, nyabingi, musambwa, mutemu wa Lukaida. Waliwo n'ekirala ekipya, bano abali Somalia babayita batya? Al-Shabaab. Alina Al-Shabaab agere naye. Al-Shabaab ayinza n'okuba omukazi, ng'omukazi aki? Al-Shabaab. Agenze n'omuntu agenda okuyingiza baale mu makaage mu bulamu bwe. Naye nga ye bambi tamanyi. N'alyoka akola after party n'asiibula kawawa. Naye ng'ono gwatutte asukka kawawa mbalabala. Kubanga kawawa oyinza okwenyinya n'akola atya? Naye mbalabala. Basula naye, basiiba naye, n'agenda ng'akyusa mpola obulamu bw'omuwalawo oba bw'omulenzi oyo, era nga ddala wa mutima mugumu, mugerengetanya, tatya Katonda, tatya kuswala,
menga gwe tewamanya bambi gye bali abakiyingira batyo naye nga tetwamanya nga tebamanya either nga awasa oba nga akola atya ngaafumbirwa ebivaamu physical suffering bangi ne balumizibwa mu mubiri kubanga bamu balwana abalala bakubirwa ddala abalala bafuna ebisago lumu omwami n'omukyala balwana kati gwe onooteeba ekyabalwanya nze siikikubuulire kuba nange saakimanya naye neŋŋenda okulaba abalwana nemugamba kiki naaga nti annumye kati nenja mubuuza ebibuuzo kati bemubyegendereza nga ngenze mu maka g'abantu nemugamba akulumyewa n'alyoka yeefungula nandaga nga amulumye wano ng'omusajja asimbye wano amannyo gatiiriika gati oba baali balwanira ki ekyo gwe nange gwe kyonooteekawo naawe kiyiye buyiiya kiyinza obutaba kituufu abantu balwanye abantu balumaganye abantu bakutte obutayimbwa abantu bakutte giraasi abantu bakutte obumeeza ne bakuba bannaabwe ne baagala okubatta gyekiri bassebo eriyo abakoze okuva le bafumbirwa oba okuva le yawasa n'omulaba kanyabo ng'omusajja amufudde ekiwempe kwateeka ebiki ebigere gye bali n'abasajja abakaaba maziga nga yakiyingira kazi ali naye naye ng'omukazi yamala gamufumbirwa kubanga ye yayanguwa waaliwo gwe yali ayagala ate amala kufumbirwa ono oli n'akomawo e Japaani ebyo byereeta ebyo eyakugambako nga bukyali ate n'akola atya kati avudde Sudaani n'atandikira awo tusaze emisango ng'omuwala asindikira omusajja omulala message ate n'omusajja oli asindika message eno ate mu nsi muno kyazuulibwa ng'omuntu eyakwagalako takumanya busajja takumanya bukazi asigala alumiriza nze oli mukazi wange akakasajja sikafanako tamanyi nti yakutwala nga wali mukazi wange entalo zitandika mu maka waliwo emotional suffering waliwo abandonment ekigambo ekyoluganda kyonoononya mu nkuluzi oluvannyuma lwa wano so si kibuuza muno nti abadde agamba ki abantu batuuse ne ku kintu kiwandiroza nti bakyagala nnyo basanyufu nnyo sisitimu y'okuzira oli naazira munne kati erinnya enkandago webale gadi sembe oli yakoowa ate ku nsi kuno kato kyalina era watabyo nnyo Katonda tewakyali nnyo kikumira muntu mu maka edda ekyakumiranga omuntu mu maka kyekyo ekyo tekikyamusibawo wandirowooza nti omuntu ekimukumira awaka kulya tulya ku mirimu gye tukolera kati ate awaka tukyali awo kati abasajja balina olugezigezi alya ku mulimu ku ssaawa nga 11 nadda awaka n'agamba nti Ellen White yatugaana okulya ekyeggulo neebaka nanywa juice naye nga yalidde takyetaaga nnyo mmereyo takyetaaga nnyo okumwoleza okujjako okwoza engoye ezisiibwamu kubanga engoye ziriwa kati bintu bikyuse kiwanvu kasajja talina kyetaaga nnyo wabagenda okufumbirwa mutegeere omusajja talina kyetaaga nnyo kyokka ate omukazi talina kyetaaga nnyo nabategeeza abadde wano nti omuli omukyala yaŋŋamba naŋŋamba nti nze sirina nnyo era oyo mugambe sirina nnyo kimwetagako bambi akitegeererewo I have my own money I can pay nze ku Friday I do my own shopping ebintu ebyetagisa mbiteekawo era nze naŋŋamba
pastor mind you tunule omusanyu oguli awo wabweru nezo bloka nze mbireze nze nzimba nekikomera kino nze ntereeza wa I don't need simulinda ayina obulamu nina obulamu kati kiki nengamba tufudde eyo gye mulaga era abamu yegeye nago bali mwoyo embeera eriwo efaanana bwetyo ereesa abantu okunafuwa mu by'omwoyo. Munaffe omu yanyiiga n'alekerawo okujja mu kkanisa naye bwe yanyiiga baragenda okwogerako naye konzi lwaki maama tusaba n'aga nti omwami yanjooga nnyo kubanga yayagala omu ku bawala b'ekkanisa n'amuzaalamu omwana naye omuwala ansikirako empewo ku kyaki alina ne gurupu y'abanne ekikosi ekinsekerera mpulira sina mirembe ku kyaki naye ekinyiiza yadidde omwana gwe yamuzaalamu n'amuleeta wano ewange bwe nabadde nkyakayana nangamba nti noono owungenda mutwala muteeka eri abaana bamanyagane kubanga bonna nze mbakola ki omukazi n'awulira nga atudde ku cupa abantu bali mu nnaku gyotoyinza kutegeera mu mbeera eno abaagala obwesogga batandikirawa mu mbeera eno ng'ababulimu basaba Katonda bikyuke naye nga bikyagize eki nabikyagaanye omusajja n'awera n'agamba mukazi we n'omusanga mu motoka abeeramu n'abakazi balala so siki so siwuwe n'asimbula emmotoka n'amulekawo awaka n'agisimba ku kyaki omukazi najja eddako ng'aweesa omwana ku mugongo najja alina akapikipiki najja ku kyaki oluusi n'omuwala omulala naye ng'amuleseeyo eka omukazi alwayo ago ge maka bwe gatambulira olwaleero kyova olaba eddagala ery'abaana abawala n'abalenzi lyeriri lye twasomako mu Bakolinso ekyokubiri 10:4 nti ebyokulwanyisa byaffe katubikuleyo kubanga mu kkanisa buli kaseera babeerawo abapya ekyokulwanyisa namuzisa kyolina okukozesa omwana omuwala olwaleero mu mbeera eno ekyokulwanyisa twakisoma mu Bakolinso ekyokubiri 10:4 ekigamba nti kubanga ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si bya mubiri tolwanyisa mu kibanaye abantu bayingidde mu bufumbo nga bakozesa mubiri okuwangula omusajja oyo Kangende Nsuleyo okuwangula omuwala oyo kamukole bwenti ne bwenti kamufunyisa olubuto ajja kukimanya okwo byokulwanyisa byaki ebyo bya mubiri okubanga tonaba kufumbirwa tekikujisaayo byakulwanyisa byaki okubanga tonaba kuwasa tokozesa byakulwanyisa byaki mwabali mu bufumbo obudaaza tokozesa byakulwanyisa bya mubiri ebyo tebijja kuwangula ebyo babikozesa dda olaba n'abaloze ne bateeka abasajja mu ccupa bavaamu mu ccupa tebikyakola abaloze n'agandika mulekemu kasala kkubo ako kamumala obutadda kiki ekisobola omuntu ebyokulwanyisa bye tukozesa tebisobola kutereeza maka tebisobola kuyamba bawala mmwe abaga nti omulenzi omuwangula Kangende Nsuleyo oyinza okubanga lwe wasulayo lwe lwasayininga omukwano gwammwe okufa kubanga kye wakozesa kyaki kya mubiri walowooza nti bwe naasulayo nakakkana ekyakola agambe naye tulina ekyokulwanyisa ekisomera okumenya ebigo tugamba tutyawo ekyokulwanyisa ekyo njagala okukwasa abavubuka mu byonna bye babasomeseza mu classes weemalireko kusaba Katonda bw'oba osaba Katonda mutegeeze nti Mukama nnyamba nfune omusajja nfune omukyala
saba, yogera n'ebyoyagala, toteekamu nnyo mubiri. Eriyo abasaba ne bateekamu nnyo omubiri, n'ateeka ne condition ezitaliiyo. Lumu omukyala nga mumpimpi bulungi yajja neŋŋamba njagala kunoonyeza musajja era nsabira nfuna omusajja. Nejja musaakirako nemugamba nti oyagala yenkana wa nti nga ggwe. Kakati nemubuuza ekibuuzo kusinza ku saizi ye, nemugamba nti eriyo abantu abasaizi yange banoonya omuntu alinga ggwe. Olowooza gye bali mu kuteebereza obuteebereza gye obamanyi gye bali nkutwaleyo. Ebintu tobiteekamu nnyo sayansi waaki wa mubiri. Omulala yajja nsaba musimu nsabire njagala kufuna muzungu. Kati abazungu wano bameka abali e Kampala. Jangu nkusabire ofune visa ogende abazungu gye bagira ki gye babeera. Oli wakyamu obitaddemu nnyo omuki omubiri. Ennoonyayo ya mubiri. Oli n'osanga ng'asengejja n'asengejja ng'obutiba bwe yakozesa obutuli butono ebiyitamu bitono tasobola nakufuna kyayagala. N'aleega qualification zaleega naye nyini tazikola ki tazirina. Omusajja n'aleega qualifications, njagala kino nga byayogera. Wali omugwe nabuuza nti bwe tusanga omukazi alina bisaanyizo ebyo ayinza okukkiriza nga bw'oli gwe bw'olaba ajja kwegamba omubiri gusukka. Basebe ne banyewo sibaganye kuba na ABCDFG mubeere nabyo naye toyitiriza muki toyitiriza mubiri. Olutalo tuluteeke nnyo eryani eri Mukama. Tokozesa nnyo byakulwanyisa bya mubiri. Abavubuka abalenzi bangi ayagadde okuwangula omuwala ng'amuwanguza ssente n'ayitiriza omubiri n'alyoka yeekubisa akasimu. Alo, yes, mubimaze obbikirira linga Mombasa. Okay, kubanga n'abaana ab'ebusiya baatuuse dda. Kansubire nti mu dakika 24 ebyennakawa bijja kubanga byawedde dda. Ayogera ebyo asula wansi, ayina konteina eziva Mombasa, ayagala kuwangula muwala ng'akozesa muki mubiri. Ayogera ku konteina gy'atalabanga nakutamanyi obebeera mu mazzi obebeera mu ngoye. Alowooza nti konteina tugamba eno ey'amazzi. Towangula muntu lwa mukiba naye. Towangula muntu ng'omulaze bw'olina ennyo ensimbi, bw'oli mu famire ey'amaanyi n'otandika okumenyaamenya abantu ab'omu kanisa mu abagagga, omanyi tugenda ne gundi era mu kwanjula tulijja ne gundi n'oyingizaawo omubiri. Essente bw'ozikozesa mu kuwasa oba mu kufumbira ogwo guba mu kiba naye mubiri. Obufumbo buwanguza mubiri. Sente linnya oluusi erinnya mukozesa eritali lyammwe. Kankulabule n'erya kitaawo erinnya lya kitaawo si liryo. Leka kufumbira nga olowooza nti lyeri n'akola. Ogwo mubiri. Abantu bakozesezza mubiri okusobola okuwangula. Amaka abaagala ogayingiramu tokozesa omubiri omuyitirivu. Abalala bagenda ne bakola ebyobukaba awanguze omuki. Nakati omulenzi ono musobola kankamusabire n'agenda amusabule amukuule n'akuula n'eribadde lya kamera. N'agenda agenze kuwanguza mubiri. N'agenda ne bakola ebyobukaba naye byakola nga byonna bifu befufululu. Lwaki bifu? Basenga tebamusiibudde, tebamusomeseza kyakola. N'agenda eyo n'agamba olinga byeyalaba ku TV, byeyalaba ku firimu, alowooza ti byeyalaba ku firimu biririyo. Tamanyi nti mu firimu omusajja avuga emmotoka n'agisitula mu bbanga. Tamanyi nti mu firimu mu luguudo wali omusajja agikyusa emirundi 7. Ebyo bya firimu. Ndaba ne ku firimu waliwo akazanyo gendaba ng'omukazi avuga akagaali n'akabuusa mu bbanga n'akasibira ku mmotoka. Genda ogivuge. Fere tulina gaali. Ebya firimu. Kati omuntu n'awasa omuntu kati n'alyoka yeekaka. Mukazi wattu be yawulira mu ssomero be yalaba mu firimu ne yeekaka.
akozesa omuki ogenda okukakkana ng'omulenzi gy'alaze agaye nti nfudde empala kitale embaki ono bamuzaalira wa ensinga yajjula ekizibu wayagadde kumalayo bakusazizzamu oba si kyo n'okola ky'osobola ky'olowooza nti okikoze oli naavonga n'oletera banno kwenkya nze nabadde kwenkya ate alimu n'ebikudumu wabadde olowooza nti omalako omubiri tegukoze oswadde tegukoze ofunye obulwadde tegukoze ofunye olubuto tegukoze tokyalina kitiibwa eri abavubuka kambalabulemu abala eri abavubuka bange bano abalenzi bo babaita ba pathfinder banoonya bakkubo bavumbula baliko discovery bakola dde obutabo owa bbulu abeera atya owa guliini ow'enkobogo owa kabina ow'olubaawo owa kino kati bazuula buzuuzi olumala ekyo n'ateekako tiiki weegendereze era njagala okulabula omuvubuka naddala omuwala weetegereze omuntu gwe yeefuula ow'okukabawala mu kyaki abantu bamwagalako ye ne bamulekawo ne bawasa abalala bamanyi nti ono ye wakukozesa bwe tuba twagala okuwasa tulina gye tubajja. Why do you allow your body like that? Tokozesa mubiri kuwangula musajja omwanisa omu yagamba nti obukaba oba okwegadanga oba embeera eyo is also a bribe in itself. Eyo nguzi bakozesa nguzi eyo awangula obufumbo ng'agenda ng'awaayo nguzi ng'obufumbo abufuna naye ebiddirira tunaalya ebyo eyo yemmere ogenda okakananga ebirala tebikola kino kikola kiri na kiri tebikola. Ladies and gentlemen, okusaba kyekiva kibeera ekyamaanyi okusinga ensimbi okusinga okukozesa omubiri ng'ebyo byokola oyinza bikola naye nga tebijja kuyamba. Nolwekyo weewale omubiri. Kyeyavudde ono agamba nti omukazi ava eryani omusajja ava eryani. Kyenva nfukamira ne ŋŋamba Mukama noonyeza omusajja noonyeza omukazi. Naye bw'oba osaba tosaba nga gwe oli mutukuvu okusinga abalala, naawe weesabire oleme kubeera sitaani eri balo. Eriyo amaka ng'omuntu wa buli lwasaba asaba tereeza omusajja wange tereeza omusajja wange naye nga tasaba ye kutereera. Nabanyumiza wano nali ndi wantu omuvubuka omu nansanga mu ofiisi emu naŋŋamba Musumba ndyose nenkulaba omanyi ngenda kuwasa. Ye mukazi wengenda okuwasa omanyi wamulabako kunzi ate namusangawo kamukuyitire. Nakwata essimu namukubira namugamba kwata dakika 5 zokka funa ka boda boda ojja obuuze ku musumba wange. Sajja alagira nekikolebwa era mu dakika nga 7 omukazi yali atuuse n'asanyuka n'amunyanjulira n'amuweeweeta tulyawo n'amuweeweeta n'ayogera byonna simanyira guwaninga senesa batugamba oli bize nampanira nange nempulira ddala amuwanyi. Nemubuuza ekibuuzo kyatetegekera nemugamba nti naye akaseera kemumaze mu courtship omulabyemu kibi ki kyowulira nga tekikusanyusa singa kisoboka akikyuse mbasabire ekyo nga kikyuse then babagatte ku sanda. N'agamba Musumba olwese n'obuuza ekibuuzo ekyo wamadda oli mukwano gwange oli musumba wange. Ekizibu kyenabye omukazi ono kusirika. Omukazi asirika n'oyogera n'akutunuulira n'asirika. Nsaba Musumba osabire omukazi ono ayogereko tufiitinge mu society.
Nemugamba okay. Naye njagala nkubuuzeyo kino. Muli olowooza oti omukazi era yasirika teyaddamu. Muli olowooza oti singa nsabidde ggwe n'okendeza ebigambo by'oyogera ebingi. Olwayogera bwentyo singa nsabidde ggwe n'okendeza ebigambo by'oyogera ebingi, omukazi n'atulika omulundi gumu n'akola atya? Eyabadde asirise bwe yaseka omusajja n'akitegeera ekitegeeza bye njogera bulijjo tobyagala. Basewo leka kusaba nga buli kaseera olowooza nti oliye mubi. Nsabira omusajja ono alabika tampa, alabika tantonera, alabika gw'otona kiki? Gw'ogaba ki? Ebintu aluusi ayinza okuba abireeta naye tomwaniriza. Omusajja tunajja nga yenjeera, najja n'empuuta ye, najja naki, n'ateeka akatandaalo, oluusi pusi n'ezibirya. Oli ku Nigeria, oli ku Filipino, omusajja azze n'amata, azze n'akaveera ke, anoonya wabiteeka kubanga muli ku TV, teri amwaniriza. Omusajja naga nti ebintu ebyo kambikole ntya? Kambiveeko kinagatawaana. Omuntu yalese ssente ez'oggula emmere n'azirekawo n'agenda ku makya ziryawo. Omukazi takola, asiba waka, asimula ennyumba, ayoza busefuliya. Omusajja n'akomawo ku ssaawa 2, emmere ne bagira ku ssaawa 5 n'ekitundu. Emmere bagenda ogigula kwemu. Kati gw'osaba omusajja mpa, omusabira bwereere. Waliwo naawe kiwetaaga okusaba. Nze kiki kyendimu ekiganya amakokkola ki? Nammwe abakyala abataabwana abatagenda okufumbirwa, osabira omusajja okutereera. Omulenzi ono mukoti kibola, omulenzi ono alina embeera, naye weesabidde naawe otereere. Bakutonera totona, teweebaza, tossaamu kitiibwa, naye oyagala ebintu. Embeera gy'olimu waliwo oli yaleeta ensonga n'agamba nti ssebo omusajja n'agamba nti mukazi wange tansaamu kitiibwa, ne bwe nkomawo tannyaniriza. Kale tubeerawo abasajja abalala babeera ne bakazi baabwe n'amaaniriza n'amugwako ne mu kifuba. Naye nze owange ne bw'oddayo okunnumba nabyo n'ennumba omukyala owange, omuntu n'akunnumba n'ebintu bye n'abireeta n'otomwaniriza, naye n'anzira mu kaasi n'agamba nti mu kifo ky'oko yalimu okupangisa ennyumba, yantwala mu baganda be, tusulawo abantu nga 8, tubeera oluusi abantu nga 10 tuli awo. Kati ayagala nze nzije mugwe mu kifuba nga n'abantu batwetoolodde awo. Akakipizo sikalina. Ne mugamba taata pangisa bakugwe mu kifuba, mubeere mu kayumba kammwe, kifuba okibeeremu ne bw'okidde eno ne bw'okidde eno. Naye omukazi alina gagwa mu kifuba ng'abantu 8 bagize batya? Bulizi kambabulire mwe abalemeddwa amaka, abakabirwa amaka. Amaka buli lwe gaffa waliwo baton etaakwatiddwako. Katonda yateekawo buttons eziri available to solve marital issues. Either amaka ago gafudde, toli mwesigwa, oli mulimba, oba oli mukodo, oba tolina kusaasira, oba tolina bugumiikiriza, oba olina amalala, oba ebintu bino ebibeera biri two-way street, teri kijja nga kiri mu bbanga kiti. Nolwekyo kyenva ngamba agambye saba. Weesabira balo oba boyfriend wo, ate naawe weekole etya? Omugandi Mukama, naye nange nyinza okubaamu akatwewungu. Nyinza okuba ndi mukambwe nnyo nga nze mulemesezza. Mukama nyamba. Nammwe abafumbo bali ono muddeeyo musabire. Oyinza okuba nga amaka gammwe ekigagalangatanya naawe oyitiriza. Oyinza okuba nga naawe oli okontributinze ku nnaku eri mu maka gammwe. Towagira. Oluusi oli mukyala n'onyooma n'ogaya. Lumu omusajja yagamba mukyala we ngenda kuzimba kalina. Omukazi n'atulika n'aseka n'amugamba nze sirabanga kalina ezimba ginaayo. N'asookera ku eno. Omusajja n'agamba ampise eki? Tesobola kukola ki? Omusajja n'alyoka akuŋŋaanya n'ag'omuki? Kalina n'ezimba kalina ginnewaayo. Naye we yali ampita n'agamba nti njagala ojje osabe Katonda, naye omukazi omutegezi taddangayo okunjooga.
zitampita kalina naye oba yampita kalina kati ndi kalina ezimba kalina endala tugamba tutyawo batugamba oluusi ebintu emu abantu balimu okubikola olwe handling nani soma ekitabo ekimu nga kigamba nti balo bwafulumanga n'agenda okupakasa n'agenda okuyigga bali bayizi nga bw'agenda okuyigga n'akomawo nsolo emugobye nga jena asaatuuka akutta amafumu gonna ajja wejja nejjambiya muwanirize ku mulyango mugjeeko efumu lye mugjeeko ejjambiya mugambe nti kulikayo mwami akugambe nti ensolo ziganye mugambe nti zeepanka bwepansi tezinnakutegeera tezimanyi nti ojja kugifumita enkya ekyo kyabaddewo leero naye ekyo ojja kugireeta aleluya basebo oluusi amaka ge omusajja yeetaaga kuwagira oluusi omusajja yeetaaga kukola kiba naye kuwagira togaya oluusi namwe abawala togaya mulenzi oyo togaya muwala oyo muwagire oluusi ebintu bikyamala kubanga tetubikozeeko n'olwekyo weesabire oveemu ebinafuya balo weesabire ovaamu ebimugoba waka. One day nali muka meeting somewhere omukyala n'agamba naye nsabako nsabire omusajja wange takoma waka konje lwaki adda 5 aba ali luddawa tyabali mu station kati nga nimunabeera ne station wali oba wali wamange tyabera mu station wali nga ali ku bino bimusindika bamuyita biteebi mugerwa ebyo babeera kuki tulutebo n'obuzanyo buno obulala dwafuti n'ebirala nemugamba nze no ate njiye ebyange kunza oba atambula bubi nga yafuna abakazi abalala nangamba pasita twamuteekako abamukuuma wonna emmotoka yagipaakinga awo n'abeera ku ebyo najja kunya 5 nemugamba kati akabinze nkategedde maze ngenda kulagula kati oba oli muyombi ng'omusajja ono ekimubeezaayo akomewo ng'okkakkanye nga weebaseeko omanye omuntu bwe yeebakako obusungu bugira ki ayinza okubanga yakulekawo lwakubanga oyomba nnyo okakasa toli muyombi ennyomba era yanyiiza bw'oba tonyiizizza nandiyombye kaaka ne mugamba tetuyinza kukolayo pulogulaamu n'okendeeza mutera kuyombera ki byasanga byayombera ababadde wano mbasomesezza ne mugamba teri musiru nga byasanga byakola ki bw'oyagala okumanya oba omusajja ono kyekimuyombya oba omukazi katati namwe abakola emirimu bwe bagoba ku mirimu nga bagoba guno bagoba guli ng'oyagala okumanya kiki ekikugobyanga ku mirimu ogula exercise book ya peji 32 zokka nga owandiika buli lwayombye ng'owandiika date, day, time and reason kiki ekimuyombeseza date n'addamu ne musitika ogenda okulaba nga tayombye n'ayomba olulala date, day, time, reason bwe bagoba ku mulimu date gye bagobyeko reason bw'ona ogenda obigatta bw'oba yitawo ennaku 3 tuula obigatte ogenda kulaba nga bala ayombera ekintu kyekimu ku ssaawa ze zimu ogenda kulaba nga ekyaggobya mu kampuni y'engoye kyekyaggobya mu yabulangiti kyekyaggobya mu saaluuni ya gundi lwaki oba n'ekizibu nga gwe tokitegeeranga bw'okirondoola n'ozuula nti ekikutawaanya busungu ekitegeeza omusajja ono buli lwakomawo aba akaaye kubanga buli lwayomba emukitundu buli lwajja aba ayombera ki ayombera abaana ayombera kino ayombera esefulya gyasanze awo ekitegeeza siri neat byayombera biri mu ddiiro biri mu kisenge noonoonya biba biri mu kisenge ayombera topiki ki leka kusaba gwe ne weefuula omutukuvu oli n'abeera omwonoonyi kola research ku bulamu obwo ekyo nkimazi
njagala kusaba Katonda akusaasire, njagala gwe omuwala omulenzi weesabire, osabire ne munno. Waliwo zino zidon'ts zengenda okuwa zikakongola ziga, zino don'ts zikakongola ziga ngenda zikuwa, ngenda kuwa zidon'ts zino ozetegereze bulungi. Esooka, mwe abavubuka, bw'obanga ofunye omuntu akugambyeko mu kampu eno, oba eyakugambako edda, oba anagambako enkya, waliwo byenjagala okakase nti obitunulire n'obwegendereza. Weetegereze bino. Weewale nnyo omuntu ow'ekkanisa awakanya ekkanisa. Ontegedde? Awakanya si church standards. Muli naye ne buli mwogera kati mpozi mwe sabbiiti yammwe yayingidde edda. Era gwe ntegedde kati oli ku church muli mu byakusaba kwammwe. Naye museveniside munno. Sima ntegedde bulungi. Mpozi mwolo mugamba nti bw'ojjako ewange n'ondabako mbwe ekkanisa egamba nti olwo tuba tukoze ekibi ekisinga ekyabalala. Mpozi otya okusiba ennyo mu kkanisa. Nze bwe sibitya. Kasita osanga omuntu atatya Katonda, atatya nkola ye, naye ng'akuleebeeta okukutwala mu bufumbo, ekyo kyegendereze. Bw'anaaba akuwangudde olwaleero, linda ekiddako ekikisinga obunene. Abavubuka muwulira bulungi? Abali mu bufumbo eyo abatudde eri, abamu baakiyingira dda. Batandiikirizaawo nga ye tabifaako nnyo, naye n'atakitegeera n'aga nti kaliggweramu eyo. Naye ndowooza bw'anaalwawo ajja kutereera. Eggaali yokka gye bakanika ne bagirekamu akakaaba, makanika n'aggamba atya? Kanaggweramu eyo. Gaali bayisikola ate. Yo si ya muliro. Naye nze kentunulidde amaka g'abantu, oli bwe mba mufumbiriganwa nga mulimu akameketa akabadde olunyafa, lufuuka olwatika ne kifuuka ekituli ekinene. N'olw'ensonga eyo weetegereze bulungi nnyo nnyo kiki ekiri mu musajja ono. Katonda amutegeera. Katonda amutegeera. Ategeera ekkanisa, ategeera Bayibuli, ajaagala. Oba ali ku kiwaani. Kyova olaba oluusi tufuna ebizibu. Omuntu najja nga yabatibwa luli. Omuntu gwe wennyini mutusalirawo n'amagezi ne mujja mutusonsekamu abantu. Oli n'amanya muka miitingi y'ekyanja bajja kubatiza. Katule kubanga bajja kubatiza ku Friday, kye tuba tukola gwe jangu omusimbo olukola kolu ng'okola ki? Nga tumubatiza wano. Nga bagenda kwewandiisa. Naye akyalina lubaale, akyanya omwenge, alimu n'ensiriba, alimu n'ebirala, amukumba na museke. Weetegereze nnyo. Sigambye nti olina ka spiritualmeter akanaapima obutuukirivu bw'omuntu, naye ebyo by'olabyeko bikumala. Omuwandiisi omu yagamba, weewale nnyo okweryamu olukwe, betraying yourself. Walabidde ddala ng'omuntu si mukristaayo. Walabidde ddala abantu abawala bangi naddala mwe musinga okweryamu enkwe.
omusajja nga mukyali mu courtship n'akutema oluyi n'ogamba nti tunaaterera enkeera. Katonda wattu n'akutema oluki ambw akupampingamu sense. Wakubidde nga mukyali mu mbeera eyo n'agamba nsonyiwa, olwo n'omusonyiwa. Lwe mugenza awala ne munyiiga n'akulekayo, n'alinnya emmotoka n'akulekayo, n'agivuga n'akuleka ku biiki gye yakututte, mukazi wattu ne zireeta wekka. Era naawe ojja tukusabire. Eri abantu abajja okubasabira naye nga obviously balaba ekituufu. Katonda akugamba please ave eri Mukama. Omuntu gw'oyagala okgenda naye alina Mukama, ategeera Mukama. Omulenzi kasooke tajja mu kanisa, tajjanga na Bayibuli wadde akatono, ajja buzinga agenda mu ttooyi. Talina Bayibuli. Ku Sabbiiti kuki alinga agenda mu dansi, kubanga ku dansi amazina gabeera mu ludawa mu kiwato. Eva talina Bayibuli. Tabairangako nayo, talina luyimba, talina lesson. Olwokubanga gwe ogamba ennaku yankwata, ebitala byankwata, binteeredde ku ono, kwaluwa. Katogera mu controlling search talina Bayibuli. Ne mu kampu talinyeemu. Muli ku message I love you, era bwe nkulowooza n'okusasisa tusinga tofanga. Oyagaana okusatasaba awulira ku prime radio ali ku prime mbuze nebeerera wano nze nange kasansa saakoze saavuze boda. Omuntu gw'ozuula ng'ebyekkanisa tabikkiririzaamu, awakanya enkola yaayo, awakanya Bayibuli, mugayaavu, mwesaleko mangu. Nze nagambye nsomesa don'ts kubanga ziddu baazisomesezza z'oteekeddwa okukozesa. Tunuulira ebintu ebirala. Weewale omuntu alina ebizibu n'agazibu agategeerekeka. Ebizibu n'agazibu agagira ki? Buli omu amubanja ku church. Muba muli ku church ne bamunoonya n'ayita muguno. Muba muli mulaavu wa mukyalidde gayaaza mutuddeawo n'agamba bagambe nti siriiwo. Kaakati nno weetegereze, olwo osigadde kutundira mu nnyumba k'ogenda n'oyo. Ayina questionable record. Ekkanisa tetegeera asula wa? Kasolaba omuntu ow'ekkanisa ayina byakugamba naye nga tomutegeera. N'ab'ekkanisa babuuza nti bani omulenzi oyo ali atya? Owange simutegeera. Linnya ku kya breaki. Mala kwetegereza. Tomala gapapa. Abantu bangi bapapa. Muwala wange omusumba yagenda n'amubuulirira nga tanaba kufumbirwa. Oyo mukulu. Omusumba n'amubuulira yali musumba kamya. N'amubuulira ebigambo nga atudde awo. N'amugamba nti mwana wange, nziisa abafu bangi ab'endwadde ez'enjawulo naye siziika nga yaafudde kugumiikiriza. Kyolumba oluso gwe tuziika kukola ki? Kukola ki? Bassebo ne bannyamu tomalaga papa. It's better to be single and unhappy than unhappily married. Togenda mu bufumbo, togenda mu bufumbo mbwa nnaku noda. Socrates bambuuza kiki ekirimu ennaku, bwa namunigina oba bufumbo? N'agamba kyosalawo. Gye bali abafumba bakaba batwawa, ate gye bali n'abawuulu abakola batya ne bannamunigi n'abakaaba. Kyosalawo. Weetegereze bulungi. Togenda na muntu wa mpisa ziri questionable nga weetadde ku project gy'otojja kusobola.
project bagituuma batya? I will change him, I will change her. Ffe tugamba bwe tuti tolina buyinza na busobozi bukyusa muntu n'omu. The only person you can change is yourself. Tosobola kukyusa muntu. Kyokola bano abafumbirwa project abadabula katono okufuka mu 7 side omayina sengaawe naye alina mu kikaacha beriyo mu 7 side sengaawe azaala sengaawe naye ali mu 7 side agenda abanoonyereza amatiza abazadde era abulako katono n'ebintu byaffe abyagala. Omulala namubuuza ayagala biki? N'agamba omuwala ono ebintu byaffe abyagala era abadde ajja mu kyaki. Nemugamba abadde ajja nti bw'aba abadde ajja lwaki tabatizibwanga? Omanyi kale tabadde tabatizibwanga naye nga abyagala ayibiize byonna. Konze kale nenkola appointment nensinkana muwala yekka nemugamba waayi aba 7 side obwawula ku ntiini endala wali obaddeko n'aba 7 side kasookedde obeerawo n'emikono gyange aba 7 side obaawula ku ddiini endala nti si nnyo naye nakola divinity. Konze sinakubuuza divinity obaawula ku balala naye ndaba era amakubo venna amakubo ge gatugenda mu ggulu. Wali osabidde mu kkanisa zaffe n'obaako by'omanya ebiwerako? Najjayo juzi naye mabega edda kati ono anyumyanga oli bwe yakyuka gwagamba tagiranga kye. Kiki mukwano? Abantu ab'oluusi abamu batuyamba buyambi otugamba nti ekyo tokikola. You can't change somebody. Okyusa otya omuntu eyakuwangula n'akukozesa n'embaga ku lunaku olwa Sabbiiti? Oli muwangula ddi? Bayibuli egamba bw'owangulwa omuntu oba ofuuse muki? Omuntu n'akuwangula n'otabula n'ekkanisa neyeetemamu. Tugende tetugenda? Abalaba bagamba tugende kubanga embaga ebeera ntukuvu. Atagamba never abagenda tujja basiba ekkanisa no dividing. Kakati ogenda kuwangula ani eyakuwangulirawo? Wulira ekizibu ekirala ekigenda okubeerawo. Ogenda kugamba ddi nti tonywa mwenge nga gwe gwagabulwa ku mbaga ye? Ogenda kugamba ddi nti tebagunywa ng'ateyombeera mu ddiiro gw'ogumufukira mu giraasi? Kubanga omukyalo omugambi waga nti nfukiramu ng'omugamba nize ndi mu 7 side. Osobola okukikola naye olwo olutalo lwaki? Lw'amaanyi. Weegendereza ebintu ebyo, tewali akukyawa. Ffe tukwagaliza mirembe. Don't marry to please someone else. Nze ndi ku don'ts mu abawala n'abalenze. Tofumbirwa kubanga ekkanisa yagambye nti oyo asoma nnyo lesson. Aba lesson mubaveeko. Tofumbira muntu kubanga asiiba nnyo n'okusaba. Omwagala. Don't please us. Owange omuntu omu namubuuza ekibuuzo nanneewuunyisa. Namugamba omukyala ye muli mutya kati mwazaalayo ne kukaana? Musoma n'ebizibu ebiri waffe tosobola nabiteebereza. Nga biyitirivu tulina n'ebiseera ebizaala. Ne mugamba kiki? Nanga nti wange nze mukazi wange simutegeera. Ye oba waggwanga ki? Ne mugamba obuuzizza ki? Nanga nti oba waggwanga ki? Omanyi namusanga mu kkanisa y'egindi obakadde ne baŋŋamba nti y'omu ku babadde balabirira ekkanisa eyo. Kati nze ebirala saabigira ki? Oswadde. Bassebo ne bannyawo mwabanoonya kakasa nti tosanyusa ffe. Kola ekintu nga kikusanyusa naye weetegerezayo ekintu kimu nga kisanyusa ani? Ekyo kyegenderezanga nnyo. Ekirala kyenjagala kyenjagala obbalekera akawungezi ka leero. Tokkiriza muntu kupapya.
nakukwanira mu kampu wano ng'ayagala mwanjule mu Sebutemba embaga ya mu Novemba, mugambe nti nviiraako ddala, muviireko ddala, kubanga tojja kufuna kakisa kamanya kino kyalina muzigo oba ddibu. Abantu babeera n'emizigo emigazigazi, tojja kumanya bimuddirira, yawasaako yakaziika basatu. Wali omunafu omu ku lunaku lw'embaga baba bakyakala babuukabuuka bamwaniriza. Abakazi omanyi mulina ebigambo bingi, oli mukudduka kyava yeeyisa ku mmotoka y'omugole namugamba tukwaniriza, ne banno bali wali mu bitooke naawe ojja. Omukazi n'akiseevinga, banne bali ludawa bamukoze batya, bamulindiridde. Kazi yamalawo akaseera katono, ate olunaku lw'embaga ng'oliko kadaali ate onyegaki. Bw'aba atandise okwoza engoye n'okwanika, lwalabawo amalaalo ge yabala, kyava abuuza muliraanwa nti bano baki? Kyaba wajja tomanyi oyo yakaziika bameka? Bonna baali bakyala be. Era ffe twakusaasira ne twewuunya. Kati omukazi n'alyoka akaaba amaziga mayitirivu, teyafaayo. Kyobola omusajja yagamba, Wiland yagamba ti abantu bangi baba bagula emmotoka, bafaayo, banoonyeza, bapima. Agambye naye baba batuuka ku nsonga y'okufumbira tebagira ki, tebafaayo. Njagadde abawala n'abalenzi okubateekesaako omulaka. Topapa ate togenda na musajja oba mukazi wakolerera nnyo neweeguya nama neweeguya. Abamu abali wano bakiyingira lwakweguya neyeegula. Nalaba ku firimu emu bagiyita working for love. Bannange omukwano tegukolerekekeka, abagirabako mulaba olutalo luba lunene. Neweegula totawaana nnyo kulwana na ntalo ezo. Ekirala njagala weetegereze bulungi, take your time okumanya kyogenda okukola. Abazungu bagamba love is what? Blind. Marriage soon becomes an eye opener. Omuntu omala muwasa oba kumufumbirwa lwotegeera ti guno gwali musege. Njagala mmalirize na kino. Bibiri. Tokaabanga ng'osabye Katonda n'osaba okufumbira omusajja oba okuwasa omukazi ne bifa, ne mutambula naye mugenda okutuuka mu kampu weetandikira naga nti munnange nsonyiwa, bino nsabye tubikomyawo neme kumalira biseera, amusole time gye nkumalidde. Oli yawandiika yagamba nti omusajja bw'akugambanga ekigambo ekyo oba omukazi n'akugamba nti omukwano gwaffe gukome wano ng'akikugambye ku Friday, ku Sabbiti beera omu ku abo abaana ekirabo eky'okwebaza. Kubanga ensonga y'eno, oli yagamba ensonga y'eno, a broken relationship is far better than a broken marriage. Bw'ofiirwa ebyo eby'omukwano obeerawo naye amaka agafudde nga gadaaza. Tokaaba, tozirika, kirekere Katonda. Njagala okwogera bino bibiri mbiŋŋambye. Ekisooka, nkusaba kola kyonna ekisoboka
patena wo gweyagala okufumbirigana naye mubeere nga mugatta okukkiriza. Bassebo ne bannyabo, ekyo tubasabye kisabe kiri bibiriko. Bayibuli egamba nti alikyusa omutima gwo obutangoberera. Obufumbo Katonda yabutuwa, naye start obufumbo mu butandike with minimum differences. Religion is a major difference. Byogenda okusanga si byangu. Togezaako abawala n'abalenzi okufumbirwa omuntu, okukkiza omuntu atalina busobozi, atalina kirowoozo kyakwanjula mu bakadde bo n'okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Ekyo nno kankyogere bulungi nga bwe mmaliriza. Bw'olaba omusajja oba omukazi atalina kirowoozo kyagenda kwanjula nakugattibwa, muveeko ng'embwa bwe yava ku ki? Bireke. Abantu babuzabuzizza abantu ne bagamba ogatta kulida mu Bayibuli. Ababyogera tebaba bakazi, babeera baki? Bazajja. Obufumbo abuwandiikawa tulina olunyiriri olugatta olutulagira okugatta. Ye waliwo yambuza ekibuuzo nga alowooza nti ambuuziza ekyamagezi. Adamu reception ye yali luddawa? Kyenategeera nti obwongo bwe bumugamba nti holo ya Adventist Center esinga olusukwadini okunyirira. Alowooza nti emunyonyo wasinga erugogo wasinga olusukwadini bisinga. Olusuku lwa Katonda. Katonda nga yagasse ne bamalayika ne babeerawo, nolowooza nti ekyo kyekisinga. Njagala kusomera lunyiriri no mwana wange omuwala n'omulenzi, nammwe abali mu bufumbo obuli mu ngeri eyo. Matayo 19 wenjagala okujja ebigambo byange bwe naabimaliriza. Mukama atuwa omukisa. Agamba bw'ati 19:4 n'addamu n'agamba temusomangako nti oyo eyaba. Kansooke kusoma kibuuzo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema ne bamugamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. N'addamu n'abagamba temusomangako nti oyo yabakola olubereberye, yabakola omusajja n'omukazi. Eno emboozi eri wakati wa Yesu. Yesu yanyumya n'abaki? N'Abafalisaayo. Abagamba temusomangako ng'oyo yabakola omusajja n'omukazi. Ani yabakola abo bayogerako? Katonda. Yabakola ddi? Ku lubereberye. Verse 5 n'abagamba nti omusajja kyanavanga leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo bombi banabanga omubiri gutya. Ebigambo ebyo Katonda ye yabyogera. Olw'omukaaga obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kiyagatta awamu omuntu akyawukanyanga. Ebyo babyogera mu lusukwani. Ani yagatta? Yagattani. Adamu n'amugatta nani? Ani yagatta? Ani atubuulira kino nti baagattibwa? Yesu. Agambe temumanyi nti ku mbaga eyasooka Mukama yagamba nti omuntu kyavanga kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banabeera omubiri gumu. Obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kye omuntu ye. Bino yali alifaalinga ku bya mu lusukwadini. Kitegeeza kyadamu ne Kaawa Katonda ye yabagatta. Njagala wetegereze ebintu ebiwerako wano. Ani yagatta? Naye ate ani yamuwa omukazi wangi? Bayibuli ga naamuleetera. Singa tuzze mu byabuntu eyagatta ate ye muko. Ntegeregeze bulungi. Bwe tubambya muntu eyagatta era yenki ye yabagatta. Era ebyo byaliwo bonosoma lubereberye 2:23-24 tetujja kusomayo ebiseera tetubirina. Ekitegeeza mwetegereze bulungi
Katonda yali minisita eyagatta. Kristo yabinyumya kubanga yaliwo. Kubanga yakola ki? Yesu yaliwo okuva ku lube, bamalayika baliwo. Kakati olwaleero bw'oba owasa omuntu kyova okola ekintu kyekimu. Number 1, ogenda abazadde ab'oku nsi baliko etteeka erigamba kitaawo ne nnyoko basangamu ekiki. Teri bujoozi businga kutwala mwana wa muno nga togenze mu makage. Teri bujoozi businga obwo. Nziramu. Teri bujoozi bwalaga wa kitaawo ne nnyoko nga okuzaala ne bakulabirira ne bakuweerera ne bakutuusaawo n'okwata ensawo yo n'ogenda weefumbiza. Tewali. N'ozaala n'abaki? N'ozaala abaana ate n'ositula abazzukulu n'obaleeta ne bakyalanga wano. Omulaga taaki. Obalaga taaki. Mawe n'omuwakaanako kewagenda nga tosiibudde tewaleeta wadde tulya nga n'agatta yateekebako emikono emiki. Yeddiisa ayinza n'okuba alina abakazi 3 naye era akugatta. Ayinza n'okuba yakazikiza segereti naye era akugatta. Yagattanga amateeka be gakola ki? Obeera mugatte naye obufumbo tebubeera butukuvu. Ekyo nkimaze. Weetegereze kino. Mu kugattibwa mu kkanisa tukola bino. Tugenda mu nyuma ya kitaffe, tweraga eri kitaffe, tuyimira maaso ga Katonda, tukuba ebirayiro, tussa emikono ku kigambo kya Katonda, tukola endagaano ne Katonda, tulagaana mu lujjudde, tusabirwa eri Katonda, tusibako emikono emitukuvu, twebaza mu lujjudde, tusibulwa mu lujjudde. Aleluya. Kankulabule na bino. Okugattibwa waliwo kye kitagetegeeza. Okugattibwa tekitegeeza mbaga za bbeeyi. Abamu baabula n'omusanga mu kyaki tebannagattibwa, tebannafuna ssente zigula pikipiki ezibakwata ku lunaku lw'embaga. Basonda za vidiyo, basonda za hoolo, basonda za sooda. Embaga ez'ebbeeyi si bwe bufumbo obutukuvu. Soda si bwe bufumbo. Fe okujja ku mbagayo tetuzze kunywa soda totuyita bamagalavu. Lwaki nkize bamagalavu? Nenkugattire najja nankumbi nga nva kireka. Nenvuga nejja kugattire najja nankumbi. N'ogamba ate ti embagayo ojja kugiteeka mukono. Nenvuga neŋŋenda emukono okunywa ecupa ya soda esirinya 1000. Obwongo bange tebukola kumanya nti bwe mmala okugatta kangene 1000 lwange ndugulemu wali soda mu supermarket nywe. Abantu abajja ku mbaga tebali afuta soda, tebali afuta mmere kyetutwala ku mbagayo. Ffe tukwagala bwagazi. Tutula butuuzi naawe nga tukola ebituufu, nga tukola ebisoboka. Bw'oba toyina ssente mu kkanisa toleeta lugezigezi. Leka ekkanisa ekole nga bw'ekola ki? Oba keeke yaleese Juni kasaba lisaala. Keeke bw'egigula mu supermarket kasita bagikola batya? Ekikukaanya njagala benzi y'amataala gano benzi ogenda kugikoza ki? Abakazi bangi balemeddwa okufumbiriganwa n'okutereza amaka n'ebba. Mukazi wattu ayagala ebyali ku mbaga ya gundi, wali mutabani wa gundi oba wali muwala we. Beera ekyo ky'oli gwe. Katonda singa akomyawo obwakabaka bwe n'akusanga n'omusajja oyo gwe wafuna mu bukaba, kirikyusibwa nti wafumbirwa mu butuufu? Katonda agamba abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omuki? Kati ogenda kuwonerawo mu kubanga nalimbulako katono. Obufumbo tekitegeeza hoolo, tekitegeeza vidiyo, tekitegeeza gawuni, tekitegeeza changing dress. Kitegeeza kugenda mu maaso ga Katonda. Lwaki weesiba mu kabiyo lwa gawuni?
ne bwe yambala gusiyo era tukugatta. Nze nali ngasse ku bagole ng'ate balina ne ssente. Omaze n'omusajja emyaka 19 ng'ogenda mu banka kwewola kukola mbaga. Oya n'abaana n'abazzukulu byamu kubakumba ku mbaga. Ogenda kulya bbanja okole embaga. Oba okola silver jubilee kola. Lwaki abasajja bangi babuzaabuziza abakazi? Tewali lunyirirwa gatta. Babuzaabuziza abantu. Ye jjajjange amakazi ne bamugatta era ayinza okwenda. Bagambe nti olw'onakwewolereza kwa bwenzi bwa musajja alimba bulimbi. Ekkanisa ne zibulwa abakadde, ne zibulwa abaweereza, ng'omuntu yeekwasa ensonga ezitagira ki. Nsaba mukudde obujja kuno abatannagattibwa bagattibwe mu kanisa y'ekyanja. Amina, sigiwulire nammwe mulimba. Waliwo ng'olinda otukole otulage kiki. Nze siberanga ku mbaga nendaga kimyanso kiki. Soda tumunywa nga tomutuwadde. Amazzi mirowoota nakatera wanonywa kati ekyo kindete ku mbagayo. Embaga abantu tukwagala okole ekiki maaso ga Katonda. Oba waliwo embaga oba tewali. Nze nali ngenze ku mbaga nga waliwo bestman ne metron n'abantu babiri, embaga nekola etya. Nali mbadde ku mbaga nga nannyiniyo alina sente za soda zokka kureeti emu ebeere ewuwe, mwa buli ayingira neyeegulira owuwe. Embaga egize eki? Wali ku mulyango ayita buyisi batunda soda nti mujje wali nina embaga wano. Mutekawali soda nga bakola batya? Nga mwegulira soda nga mujja ku mbaga. Ffe twakola embaga emyaka mingi kati 35 egiyise nga bagabudde mubisi. Tufumbidde emyaka 35 ku mubisi. N'embeera ng'entulise. Kati omutusinza kimu abakola ebimyanso. Kiki ekigaana okukola ekituufu? Oyagala kutiisatiisa kyabamu bakwata ne vidiyo tebaziraga nga talina na TV kwagirabira. N'agende wamulira analaba embaga ye. Obutambi bwakwata dda. Kyamugaana ogattibwa alinda vidiyo. Tewali kisoboka. Bana dolowooza ku mbaga. Lowooza okukola Katonda kyakola ki? Omuntu n'amala ebiseera n'akuba bbuluka. Omuntu neyeewola. Nedda, tegeka mpola byokola ki? Funa mikwano gyo muteese bye mukola ki? Mukole ekituufu maaso ga Katonda. Katonda oli mugamba ki? Nti nali nsonda, nafa nsonda. Mukazi omutadde mu kabi, mukazi naye simugatte, ali awo, etteeka terimumanyi, bamudaagizaawo, bamubonyabonyerezaawo. Mwe abawala nabalenze, njagala mubeere balabufu ekimala. Omulenzi atalina kapasite egenda mu bazadde bo mugambe nti baayi. Ekyo kikasaanyizo tolina kapasite. Talina maanyi tagwaki. Edda lwaliveeko. Omusajja ateeka okuba ne kapasite eyo ekyala ne bw'atwala obuntu buki. Tusobola n'omukuwola. Eriyo amawanga gempulira nga gawola. Ente bakusalira 5 bw'oleetako 2 ne baga nti n'3 ojja zitoola. Baba tebamukuwoze. Bamukuwoze. Era n'ennaku zino tubawola. Mujja ne musaba ebbaluwa, mwagala kwanjula kunaku nga n'embaga lweri, n'osooka ojja te ntukuwa ebbaluwa nti mukkiriza bagattibwa. Okwo sikuwola. Bameka baagala okukola ekituufu mu maaso ga Katonda. Musonyiwe ngatta kalaasi ezi zonna. Mwe abato abalenzi munyiigidde embaganya abawala bano bafumbirwa nga baveeko. Baveeko. Babuuza kino Achebe. Ne bamugamba nti sebe ebitabo byonga bizibu. Tusoma Olungereza lw'oluzibu, tulusoma tetubitegeera. Naga nti bw'okisomanga nga tokitegeera ng'omanya tekyandiikirwa ggwe. Bannannyini kyo bakikola batya? Bw'olaba ng'omuwala tomusobola, oyo si genda ku kiraasi yo. Bw'oyagala kiraasi eyo, nywera ogende ku kiraasi eruwa.
naye ate sigambi nti abawala mwekyakaze nnyo, mweteeke ku bbeeyi. Ennaku zino bifuuse byakubaatiza. Omukazi bamuletera keesi nga ate yagigula. Ne bamugaa nti ebiri omwo byonna babikuweereza naye ng'ebirimu yeyabikola bitya. Wabula abalenzi ate mbalabula kyotokkirizanga kye nazudde mu nnaku zino, nalaba olutalo lwabeerawo kwe kwewola omutwalo oguwasa omukazi n'oguwola ku mukazi. Omukazi n'akuwola omutwalo ogunaamuwasa. Ekyo kujooga. Oba ontegedde kye ŋŋamba? Oyagala ggula ntebe z'oba otwalira taata. Omuwala n'akola atya? N'azigula. Mwewala ebyo bassebo, gwe omutwe gw'amaka tokkiriza oludda omukazi gw'owasa n'agula engoye zina bannyina ze banaayambala zonna mbu kubanga ogwo mulembe. Lowooza nnyo. Mukama atusaasire. Imirire tulekera awo. Family life tebamuwunzika. Family life tebamuwunzika. Kati kolongi kola otya eyo. Njagadde kugamba abavubuka genda saba nnyaani bannaaye Katonda. Byemuyize byonna mubiyize, naye nze mbawaddeyo ebintu bye muteekeddwa okwetegereza n'okwegendereza. Nandibasabidde omuntu yenna gw'ogenda okufumbira oba okukwasa, bw'olaba nga talina kapasite ekutwala mu ggulu, n'oyo mwesonyiwe. Mmanya ntya, laba ngeri gy'akkirizaamu. Bw'aba by'okkiriza si byakkiriza, nkwegambirawo oyo mukole kibannaaye. Kiri mugasa ki omuntu okulya ensi yonna naye n'akola ki? Kiri kugasa ki okufumbirwa omusajja omugagga n'emmotoka ez'ebbeeyi, n'ofumbira na mukalina, n'ofiira obulamu bw'emirembe n'emirembe? Kiri kugasa ki omuntu eyabatizibwa n'ogenda ofumbirwa gye wagenze okugatta ne bagamba nti tobatizibwanga, n'ojjayo baptism certificate y'ekyalive ne bagamba nti ffe tetutwala eyo, ojja kgenda ku mugigi tukuddemu tukusomese ogattibwe mubatizibwe mu batizi waffe, n'okwata essaala n'okwata essapuli n'ogiyitamu ne balyoka bakuyita akuwaako amannya mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. What a mess. No wonder abantu bali mu bufumbo obutalina mukisa. Tokola ensobi eyo. Tokola ensobi okugenda mu bufumbo obwo matankane. Era ngambe tokola ensobi okugenda mu bufumbo buwakanya Katonda kyayagala. Siyogedde bya bbeeyi, mutuule muteese ne munno, muteese n'abazadde, muteese n'ekkanisa, muteese n'emikwano gyo, mukuŋŋaanye bimusobola. Abawala temutiisatiisa nnyo kugamba mwe muleetera abazadde bali okwekyanga nga muwaanawaana, mumenya abantu abanene bwe mubeera nabo eno. Ne Kajoba ajja kugirako, ne gundi manager wa petrol station, ne gundi omanyi mukwano gwange be bakulira kampuni ya soya. Kati n'ogenda ng'obigata gundi akulira Bible Society, gundi kati ogenda okubyogera eri gy'onyumiza senga n'agamba bali nti abajja baki. Omusajja oto mu Bible Society nga naye akula ebukozi. Nange ekireka nga mbeerayo bubeezi nange ntunula butunuzi. Kati owaanye nnyo. Bazadde bo bagambe nti ndeeta munnange ajja kujja ali awo tutandiikiriza. Abantu bagambe ekikola ki? Ekiriyo towaana kitaliyo, toteeka njaga. Nye njaga ekulaga nga asitula ebizito nga tetobisitula. Nagomanyi ga njaga. Ne mubeera mu kibi, ne mubeera mu kibi. Babeka baagala Mukama atusaasire, ekkanisa agitereeze. Katusabe Katonda waffe tuwanise emikono okusaba otereeze ekkanisa eno, otereeze abafumbo abatannaba kugattibwa bagattibwe, otereeze ffe abagattibwa edda tubeere balungi, tubeere bulungi. Bano abawala n'abalenzi batulumya luusi bagwa mu bufumbo obukyamu. Ffe tubasabidde ng'ekkanisa tubeere tuwanika emikono gyaffe otereereze buli muwala ali wano, buli mulenzi ali wano aleme ggwa ku kintu kinamutwala mu geyeeno oba okumwononera obulamu bw'oku nsi kuno.
kitaffe omwagalwa abaana baffe tubaagala nnyo kyetuvudde tuwogera okumala olunaku lwonna nga tugezaako okubafuula ekyo kyoyagala kibeere. Kitaffe omwagalwa obakume n'emirembe. Tetunabanga tuva wano katuva wano mu ngeri esaanidde, mu ngeri y'ekitiibwa. Tukwegayiridde labirira okutambula kwaffe, labirira olugendo lwaffe. Kitaffe omwagalwa twagala ekkanisa eno wangula abagenyi abazze abali naffe abayize naffe nabo bakuume n'emirembe. Tukulembere n'ekisa kyo nga tugenda okuva ku kifo kino era abinaddirira bikuusa ekitiibwa ntino kuba Yesu Kristo mukama waffe.